Ognaga mbati ndo muleshegeza kati buli muntu awemula kubane alien naina mulabi yayingide gospel alien ayino limba busimanya kumukama amala yagambye ati Yesu amala naye abadde mu gospel alabata Yesu nga amala Yesu aba yamulaba ati ndo wano ne kididi yomugambo bantu benkulembera munnayo olaba ono ngatanabira president abaho nali jalabire manager wange naye ate we yalinye ddala navuka TikTok president kuleke mabega ane ngaba naye nasobola ono wakujja mbujja concert nagamba concert ya kididi yogera ku kyachumi yogera ko jao ku kyachumi ekyachumi ndi happy nnyo ati full figure abadde yakedde saa 12 nga atuuse nga atudde tumusanzeeyo yakedde ku makyanga tubuna cyana bulungi awo mbati akola ku sort ati yakoze tumanya jakolo oyo nawo kugamba oli mu kyokusiba 10 abadde serious ne mukota akabye ne yakola ko bukorokoro zese bango full figure nga akaba aba ne full figure akali amaziga nagamba no gamba ati emyaka gibe musanvu nabala muziga bagamba wali ogambye emyaka ena nagamba nedda tuongeddemu emyaka 3 ono yesalira badamanya omulamuzi yano salawe emyaka gibe ino ye full figure abadaze ne emyaka gye musanvu yenga yagala 10 bamusibe bannaye ne kichenyo kiyamu ne ngamba full figure obachi ate 10 agamba full figure ye taddanga mu muvumo kuba bakola ki ate full figure agamba 10 yaddamu muvuma ate natakomoko mbunazanya bulu move ate nakose erinya lye mbuno ngamba omusajja bakibumba omusajja simanya sikina full figure ngerinya liri mu ka video yapo ninga ne full figure misanga tanse jiga tabadyo kinidi abayimbe sawa zino baba chebase lwaki okedde okulwanirira 10 mukwano gwange 10 mfanfa wange 10 sister wange 10 yava nembwoya kati mwoya wange ye mwoya muina mutima ne kumwoya katono nnyo waluka video kentera okulaba akatambula akakididi olina obuzina bwonkubira obukubotya obuzina obwo osereza noyitako n'ogweri ebintu ete bikuluma agamazina ago so agazi nanga tonywanjaga toli akakola nga toli musiru kalulaba agamazina gazinibwa muntu nga wavaako ebyaddala nga tonywa mazzi gokka katolina okubanga okozesa kubikubwakubwa ngaoso otira novaako nolaba abantu nobalaba ng'ensolo ngaomuntu osobola omulaba ng'endiga nogaa kati wano nzinirabirika nga tolaba ng'olimu olunyobi era kati kulaga oli Ssaabanyoobi onaasobola amazina ngasobola oli Ssaabanyoobi nkulaba ekibutobuto n'ebiberebeere kati olina okuba Ssaabanyoobi ng'ozina okuba ng'osobola okukola ekintu ekyo olinawo akapya mu sitowa nyina akapya akayimba akapya ŋŋambira ku mwannyoko ŋŋenda kujja mulabe muzina ennaku emuggweko walulabye akayimba nakalabye naye baba ŋŋambira ku mwannyoko omulina muganda omuwala olina baganda babawala ninayo banaye neyanzenge muŋambire ŋŋenda kujja mulabe muzina ennaku emuggweko kyokka kyoba omugamba kidi yagambye agenda kujja kulabe muzina ennaku kididi lwaki gwe abantu bakomplaininga gwe liri puzzle okusingira ddala mmwe mulina music gwe muyina bagamba music oyo ayononye nnyo abaana muwayiriza liri puzzle tomuteekamu liri puzzle yakajja mu nsi yaffe nze mbadde nyimba kati gospel songs abantu batamanyi nze nyimba z'ennyimba za gospel liri puzzle naye yazze nayingira church ulira liri puzzle naye yayingidde buyingizi kuba ino oluyimba olwo lwa gospel liri puzzle yakajja mu kitongole kya gospel songs z'ennyimba nze zokka kati kankubulire mugamba ati mpemula soko lindeko omwoyo wa Mukama n'amalajja mbampe mudde mbasuwe mudde wabeerawo enjawulo Judith wabire naye awemula tawemula lwaki ebigambo kati ffe tuyimba gospel otegedde mwene mukitwala bubi Kenza awemula ulira Kenza awemula Lema awemula owulira bagulu nedi bawemuzi bano bonna bola abayimba bano ba Irene Ntale baani bonna bawemula nze ayimba gospel okujjako ne gravity naye ayimba gospel kati balutalo bawemula lutala awemula King Saha awemula bonna bayimba ziwemula okujjako negundi Judith babiri yayimba gospel lwasonga naye akayimba kwenkuyimbiremu omwoyo wa Mukama n'amalajja oba oyimbye gospel oyo wa mu church kale shegeza temuntwala bubi
nimba gospel munagamba ngenda kujja mulabe muzine ennaku emugweko nogamba atawe mudde muzine ennaku nowadays komanyi kyati agamba katonda zina kuba nalinga bakatonda ngiragera mu chachi nze gospel wange munaye bwete bwe muyimba kagono gamba ati mpe mudde ki mwabe mula mubinyi mwabe mula femu ababifuna babafuna mwabe funa obubi togera gamba ati mpe mula segeza kati buli muntu awe mula kuba ne alien naina mulabye yayingidde gospel alien ayino limba busimanya kumukama amala yagambye ati Yesu amala naye abadde mu gospel alaba ati Yesu nga amala Yesu aba yamulaba ati anga amala Yesu wale no kyategeeza as in enough no kiremerako mbu Yesu amala no kisudia Yesu amala ekijja God is enough Jesus is enough ne daddy bwali oyo gospel mumuwita kuwemula kani ali ne bajagamba wemula kididi munaye byebyo nze ne gamba nzo omuzinyi yazina embuzi kumpaka nenji wangula kikulumira wanga najiwangula atengo zina tomala nzina simala embuzi ya kididi tesobola ku nzina simala nene kikuluma utegedde nze yazina omugole mu kidala nantunulira wazina nze yazina omugole mu kidala nantunulira nazina nnyo nantunulira nene oli nagamba ati owe mudde kyokanga omugole yatunulira nze siggwe ndoza ekyo kyote kiba kuwemula but walondoza olumulwe mu kisussa mukati mutunulira gundi lipazo yagamba tebabiwulira kati ngambe nkujewe mulirawa eyali pazo mikono wagulu amagulu bagagalika mikono wagulu mubeera na mu church overnight uli yagamira church indeed kuita wawe otegedde overnight akitaddemu tegeza muntu wa gospel obulumi nokola ki obulumi n'okunyumirwa kutoka tulina bulumi ku mutima n'ogera n'ogamba musumbawo ati obulumi bwabunuma n'akujjako obulumi ku mutima n'onyumirwa mwena obulumi obukuluma nga lwoya kukyawa neno bivaako n'ogamba owaaye n'onyumirwa n'owanika n'emikono mpazo wakabi mu gosi kale tweyanza nnyo president njogere kano nti mubula banange byonna tubyerabye naye twetaaga president abaana ba tiktok neze president tonebaziza tulema okubeera mwaba batupika bannaye nti baneegundi nekyokubiri kambeere maama wammwe ebyaddala biri nti tubadde wano mukooti nasanzewo sefuko naye president kataze ebintu ebitambudde bibadde tebitambula president wazze bino ebitambula nga wekwese omanyi kambeko kyembasomesa mukyali baana bato weewalenga nnyo okukola ekintu nga tomanyi mateeka olowooza okubeera mu kooti nti oba okola oba oyamba nze buli kyenkola munaye mba situdde ewaawo naye ngenda kubajjayo muyige okuvuma nga muteekamu obuwaayo omuntu bwakunyiiza omuntu bwakwogerako bw'oba omwanukula funa kyomutimba njagala mbayigiriza amateeka bwegatambula omuntu bwonajjanga n'oyogera ekigenda okusibya kikuweeko obuki so si muntu okuvuma ku makya mutuntu mugagwabba butolina kumuddamu mutuume erinnya nakamonde amanya bwe gatyo ntume nakimana nanga nyongera okusima omusajja ono mbozi mukati musajja ono waddala omusajja bambi nyongera omusajja Gomba. Omwami oyo omwami. Wamakwata wano president nebaza oba tayagala kunebaza nga tukujjako Dr. Sefuko bane mumwebaza akoze omulimu gw'amaanyi. Mwebaze akoze omulimu gw'amaanyi. Omwami ono mbozi mukati musajja n'agendesa awengi. Ne maama we. Nange nyinyi mulabe bambi wano mutima gwe ne ndaba. Ono mwalo obwedda akaaba. Sefuko.
ono omuwala wedde akaaba naye nga gwe oli ku mulimu gwa kukola bambi kufa mukuba ono wedde mumulaba mwenna mulina omutima gwa ddala era mukama ne ssenga wuno abaddewo bange senga weebale nnyo okukola amapiga ofaana kwini w'ejuba weebale kunyumira Katonda aswaziza ab'ennugu Katonda aswaziza sitaani olunaku lwa leero bagenda neŋŋamba everything dede twagala okumenya bye twalonda batuyamba ki walondaani nalonda abaho atuyambye atujjakukomera ffenna nekirala omulondo nawo omwami gwe bayita tempuli kyataki mwena wa tiktok adamu okuma president abaha abeerawo mumujuke muyina ebizibu abaho owanyenyo